ku lunaku olw'omukaaga olwa wiiki ewedde akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera mu kalulu k'obwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu yaloza ku bukambwe bw'ebyokwerinda bwe baamusuulira emisanvu mu kkubo ng'agenda okuwenja akalulu mu kibuga Gulu ate ne bakkakana ku bawagizi be ne babaligita emigoba nte era bangi ne bavaawo nga batonnya musaayi. Kati embeera eno akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kagivumirira ennyo mu ngeri ya bwaddene ligambwako nnyiniryo. Embeera etasanyusa muntu yenna nga abawagizi ba Mwami Kyagulanyi bakoonagana n'ab'ebyokwerinda. Omwogezi wako ebyokulonda Julius Mucunguzi ayogedde ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa mukama w'omulamuzi Simon Byabakama ng'asaba ab'ebyokwerinda okweddako ku nneeyisa yaabwe mu kuwenja akalulu kasobole okutambula mirembe awatali kuyiwa musaayi. Twagala okulaba emirembe n'okugoberera amateeka mu kampeyini zaffe ne puroguramu zonna ez'okulonda. Byabakama ajjukizza bakuumaddembe nti omuntu asunsuddwa okuvuganya ku bwa pulezidenti tasaanye kulemesebwa kutuuka mu disitulikiti yonna kavunaaba ng'atambulira ku nteekateeka eyakkaanyizibwako. Omuntu yenna aba asunsulwamu akakiiko k'ebyokulonda okwesimbawo mu butongole bwa ddembe okutalaga eggwanga lyonna okuwenja akalulu kasita abagoberera amateeka g'ebyokulonda n'endagiro z'akakiiko k'ebyokulonda. Ono bw'atyo ono alagidde poliisi okunoonyereza ku ffujjo eryabadde eggulu n'abalikoze bonna bakangavvulwe ng'amateeka bwe galagira. Kasaba Uganda Police kuba yenna obuvunaanyizibwa obw'okukwasisa amateeka okulaba nti waliwo emirembe mu kalulu kano mu kampeyini zino okunoonyereza ku ntabwe yavudde ku ki ku mivuyo gino gye twalabye eggulu. Nti ate bwe banaasanga nga yeetabye mu kuleetawo emivuyo egyo bakwatibweko ng'amateeka bwe galagira. Mucunguzi atendereza abasirikale abaweebwa abeesimbyewo okukola obulungi omulimu gwabwe nga bataasa abavuganya obutafuna bulabe embeera ne bw'ebijja etya. Tubeebaza tetubasaba abo abakuumi beeyongere okukola omulimu gwabwe mu bukugu balabe nti ba presidential candidates bonna batambulira tebatuusikibwako obulabe nga banoonya akalulu. Kyokka akakiiko kagamba nti kagenda kuddamu okusisinkana ab'ebyokwerinda wamu n'abeesimbyewo okukakasa nti embeera eyabadde eggulu teddamu kulabikirako wantu wonna. Bwe twatandikira kampeyini zino abantu oluusi bagamba nti kampeyini zino nga teziriimu mwasi nga tetwaba batiyagaasi nga za mirembe nnyo ng'abantu balowooza nti ziri ne boring nti tezinyuma nga kitegeeza nti bannayuganda basalamu okubeera ne kampeyini ez'emirembe ezitaliimu kulwana ezitaliimu bubenyi bw'amateeka basobola okukikola. N'olwekyo akakiiko kasaba bonna baddeyo ku mitendera gye baatandikirako mu nneeyisa gye baatandikirako tusobole okufuna akalulu akeerufu ak'emirembe ak'amazima atakawa bannayuganda ekitiibwa ne Uganda yaffe ekitiibwa. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.